eno jawunyedda Jeno Museveni mutabani we ne ka group kawe ebigambo bikasobyeko anti badde bina bikolo bajja bakola mu nkukutu gabalowooza muneste bategeera so kumba bazungu batera kudda kamera batizumulenga blo badda zigenda zibalenga badda zigenda zibalengera ati n'emisango bagijjeyo obutambi n'obujulizo obukakase ko bajja bakola ku Bannayuganda ati no International Court esazeewo bano gwabo go kuberenga gujja bagira bibi bavudde makomera bakyogera nenga temumanyi butuufu bwakyo kati kamba information Consultant President kwali nafunye information n'obukakafu obulaga nti abaana abaffe bonna ba comrade abawambibwa abalala ne battibwa n'abaateebwa okuli abobuwala n'obulenzi abamu okusirika bakikola nga balina ekintu kye badde bakweka abavumu abaavaayo okwogera ensonga ezo ensonga bazoogedde muziwulidde naye ng'ekigenda mu maaso buli omu badde takimanyi kati kankibannyonnyola olwaleero Consultant President atuuse omukulu Balamba Lugahale abasajja ba PLU abasajja ba SFC abasajja ba CMY n'aba ISO abantu abasinga obungi balina safe house ezabwe ng'abantu naye ekibeera mu safe house za CMY neza ISO alla yekka y'amanyi kibakozi ba comrade baffe enkoko ekikola abaana ab'obuwala babakwasa babaliisa maanyi ne babasiiga epitambi abaana ab'obulenzi ne babasiyaga ng'ekibonerezo n'okubasiiga siriimu naye mwenna mbale mwena temumanyi lwaki abaana abamu basirika olw'ensonga nti baba bayinako omusingo kyeki mu luzungu kye bayita leverage kati abantu abamanyi ebintu bino beetaaga International Criminal Court ebakwate nga nenda bwe gisimufungize bala mu International Criminal Court erina okukwata by all means MP Michael Mawanda International Criminal Court erina okukwata omwami oyo International Criminal Court erina okukwata Michael Mawanda era yono wano Michael Mawanda International Criminal Court erina okukwata by all means ne balamu n'abasajja ba SFC n'akabinja kamwe kati information yino wano kanji bawe muwulira bulungi nnyo amawulire getufuna okuva mu nsonda enneekusifu gagamba bwe gati nti comrade Sanya Mujahadeen ne banne abamu ku kitebe kya Chieftains of Military Intelligence babatulugunya ne babasiyaga ne babarecordinga ku butambi nkiddamu omwana oyo Sanya Mujahadeen ne banne nga mwawulira muganda waffe gwe bayita Mayiga oba munyarwanda wa Bobby bye yabagamba yali talimba naye bino bivudde mu nsonda enneekusifu information gye tufuna eraga nti Sanya Mujahadeen n'abamu ku bakomredi bannaffe mu safe house za CMY baasiyagibwa ne balikodingibwa ku butambi era nga abamu abaali mu kulikodinga obutambi buno mwe mwali eyeyita Honorable Mawanda Michael MP eyasibibwa olw'emisango gy'okubulankanya ensimbi z'omusolo ono obutambi buno ne Balamba Lugahale n'abalaba state agent babulina mu masimo gaabwe era bagendanga mu makomera gye basibidde abaana bano ne bagamba nti obutambi buno mubulaba nti yes kansubire nti mwemanyi ebikolobero bino ebintu bino babi batuusaako nti yes we muviira mu public ne mutandika okwekyusa obutambi buno tugenda buta kino kyamenya abaana bangi nnyo emitima era yensonga lwaki abaana abamu basirise olw'ensonga nti batya abasajja ba NRM n'aba ISO n'aba CMY okulinkinga video zino ez'abaana abawala nga basiyagibwa ebanga batuusibwako bulisibwamu amaanyi n'abalenzi bino byatuuka ku baana abasukka mu 20
era abalala bakyaliyo abalala bafuluma yensonga lwaki nti abamu bakyasirise era mu mannya gano mwogerwamu erinnya lya Easter omwami bamuyita Isa oyo omwami y'omu ku bakafulu abaleepinga abasajja n'abakazi mu kitongole kya Chieftains of Military Intelligence. So omukulu ono Michael Mawanda MOP Baramu Barugehare n'abalala bakozi ba PLU ne gavumenti balikodinga abaana bano obu video babulina babakozesa nga leverage nti wovaayo okukolera ensobi tugenda kuta obutambi buno naye ebintu bino byonna bikolebwa mu kunyigirizibwa n'okuswaza ekitibwa ky'omuntu. Mukulu Baramu Barugehare ne Honorable Michael Mawanda essimu zammwe ezo ezirimu obutambi bw'abaana bano nga mwabali kodinga nga mbasiyaga ne mubukozesa ng'omusingo okubateeka mu mbeera eyo kino kigenda baviirako akabasa akayinza obbaleetera namwe okufiira obulamu bwammwe gye bujjako katono. Kale nja nategeeza public bannayuganda mwena mutegeere nti ekiri mu safe houses za Chieftains of Military Intelligence ne CMI ne ku CID ku Crime Preventive wa Damulya Christopher balikodinga abaana bano nga batuusibwako agobulisa maanyi obutambi babulina kyovula nti abakomode abasinga obungi bavaayo basirikira ddala nga kibasusseeko kubanga babalikodinga balina obutambi buno babukozesanga omusingo. Njagala public etegeere buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda. Kankakyusemu nkazi mu luzungu ensi etegeere. Ladies and gentlemen, I would like to pass this information to the international community, more especially the United States, the Canadian government, the UK government, and European Union, and even African Union. In Uganda right now, we are facing a situation whereby some opposition supporters, mainly for National Unity Platform, those who support Robert Kyagulanyi Ssentamu. Previously, those who have been kidnapped and arrested in different areas of the country, but most in the central part of the country. They have been taken to different torture chambers, but in Uganda we call them safe houses. That's the common name known as safe houses, but they are not safe. Those are torture chambers. There is a system of torture when they take you in those torture chambers. Boys have been sodomized, girls have been raped randomly, but the third part of the story that these people in those torture chambers, they recalled those incidents and those videos remain with the state as ransom for those noob supporters that in case if they get out and they come in the public, they can't even condemn or say whatever they faced in those torture chambers because they have been told that the moment they come out to say anything, those videos, they will be saturated or linked to public, even to social media, and they get ashamed. So that's what they are doing right now, to torture our comrades. So I would like to inform the international community that Museveni's government in Uganda right now is busy torturing Ugandans, mostly those who don't support his regime, severely intimidating them and forcing them to accept crimes which they never committed. So that is taking place in Uganda, and these things are committed, or these things are arranged by the Chieftains of Military Intelligence, International Security Organization, including police and SFC. So get to know that whatever comes out on social media in such a manner, those are not the intention of our comrades. Those are state machineries who record our comrades as they force them into those acts as leverage to stop them from coming out to talk about whatever they witnessed in those torture chambers. Those message etuuse bulungi abantu bategeere ekyo nakyo bakitegedde. Kati awo batuvuddeyo twagala tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeeruwa.
abasinga obungi abazze bangoberera nabagamba nti Uganda Revenue Authority, Bank of Uganda, Minister of Finance ne commercial banks ziri mu Uganda zonna ziri under siege nga mulowooza musaaga obanga nsaaga. Era nze mbakubira omulanga mugyesereza mu account ne muganya okutegeera ekyo tekinkwatako kuba sivunanyizibwa ku bwangu bwangu bwa kugyesereza mu mutereka. Ne bwe twogera olunaku lwa jjo amawulire mwagala nga gafulumya gagamba nti ezimu ku banka eziddukanyizibwa gavumenti ya Posta Uganda basanzeemu mu terekero lyayo nga mulimu ebicupuli bya millions 5 nga ziri mu terekero mwennyini. Kino kyavuddeko abantu abakulu mu banka eyo kwatibwa okunnyonnyola naye tekyategeerekese. Abazze bangoberera ebbanga lyonna mbadde nzija mbagamba nti General Salim Sare ennamunkekeera eyo abadde alinayo factory ezikola ebicupuli ebimitwalo 2 ku mitwalo 5. Era ebicupuli byakyaka nnyo mu biseera by'okugula amataka, mu biseera bya campaign, sente zo teziggwangayo. So sisubireyo munnayuganda asobola kuyingira mu banka n'ayingizaamu fake note eziwera million 5 nga tali mukono gwa gavumenti oba nga serisi z'abakozi ba gavumenti be bazireeseemu. Kitegeeza nti emiliyoni ezo 5 kiyinza okuviirako banka eyo okugwa ne bannannyini ssente ezabadde balinamu ssente entuufu okuba tebafiiriddwa essente zaabwe. Mujjukire nabagamba n'abasajja bava mu nsiko nga babbi buli kimu basobola okukikola. So ekyo nakyo mukitegedde. Abajjukira obulungi nga mbagamba nti ennamunkekera bakubirayo ssente ekyatuse ku Post Bank agusi mawulire obadde mukimanyi bulungi nnyo nti Post Bank already badde mu lusuubo ekyo kyatuusewo nti bagenza okukebera ku makya nga ssente zonna bicupuli ennamu baaziggyemu ne bateekamu bicupuli. Ekyo mwakitegedde. Kati media za Uganda, mainstream medias bajja kutta abantu nga temuganya fulumya amawulire okuba nti muli ku pisto. Mbakoledde posti emisana ga leero ne mbategeeza nti Bank of Uganda oba gye tuyita Central Reserve bagibyemu millions 15 eza dola nga zino zenkanankana n'obuwumbi 55 mu obukadde 5. Nkiddamu, Bank of Uganda bagibyemu obukadde bwa dola 15 obwenkanankana n'obuwumbi 55 mu obukadde 5. Sente zino zabbiddwa zitya era lwaki tekyafulumya mawulire, lwaki ensi teyakitegedde. Wabula bwe maze okupostinga post eyo website ezimu zitandika okufulumya information eyo naye nga mu Uganda mainstream media kyansonyi nnyo. Ekintu kino kyatuukawo which ewedde naye nga nayo inside job mulimu gwa munda. Ekitongole ekiri wansi wa World Bank kye bayita International Development Association IDA kyategeerako ku kubula kw'ensimbi zino. Ekitongole kino kya IDA kiri under World Bank nga kyekikola okutambuza n'okulondoola ensimbi zonna eziba ziwoleddwa ensi eziri mu luse olwa ensi eziri mu mulengo ogw'ensi eziri mu third world. Kati ekitongole kino ekya International Development Association kiri mu World Bank kyekyavuddeyo separately ne kifulumya information eno naye ebitongole by'amawulire mu Uganda omuli New Vision, Monitor, Bukedde, NTV n'ebirala byonna ebitongole bino babituusako information ne bigaano gifulumya era bagisirikira mpaka nze lwengifulumiza olwaleero ne bagamba information evuddewa. Naye ng'ekitongole kino ekya International Development Association kiri under World Bank kyekyagudde mu lukwe luno nga ssente zabbiddwa. Ssente zino zaafulumye zitya? Website zemutandise okulanga amaze okufulumya information zibagambye nti ssente zino zabbiddwa nga bahakinze nka hacking enno ebigi nno. Ssente yabadde inside job bano babbye ssente zaffe ez'eggwanga. Ssente zino bagenzo zitracinga nga ziri ku account ez'enjawulo 2. Account emu ngeri Japan endala ngeri UK
naye details za account ezo tezinnamanyibwa era tezijja kumanyibwa olw'ensonga nti guno omulimu gwabaddemu abantu banne mu gavumenti. So nno mwenda njala bategeeza nti bajja tuuka okukola ekikobero mu Uganda nga mainstream media Museveni yagisasula dda okuba nga tegenda fulumya ggulire lyonna kubategeeza kyekigenda mu maaso mu Uganda. Kati njagala bategeeza nti eggwanga lyafiiriddwa obukadde 15 bwa dola bwe bukadde bubuumbi 5 mu bukadde 5 ezabbiddwa, naye okusinziira ku kitongole kino bwe tracinze account sente zino gyezagenze zabulidde Japan ne mu ggwanga lya Bungereza. Kyagezezaako okunoonya n'ekyo kyalemeddwa, naye gavumenti y'omumpembe Yoseri Tibahabulwa tennayogera olw'okuba tetulina Governor Bank of Uganda. Ensonga lwaki Museveni yagaana oteekawo Governor Bank of Uganda, yayagala afune access mu kittavu ky'eggwanga nga ssente azikwata nga bw'ayagala. Nabategeeza nti ne Uganda Revenue Authority ssente zonna zeekuŋŋaanya ebitundu bisinga obungi ssente zino zigenda kwokero house. First Family neekola omulimu gwayo gw'ogabana ssente zino, ezimu ne zigendako e Rwanda, endala ne zigula amataka mu Buganda, endala ne zizimba ebizimbe, nga n'ekintu kino Anita Amongi akimanyiiko. Nira okuba nti y'omu ku babbi abakulu tebasobola kwogera nsonga zino, y'ensonga lwaki ebikolobero bituuse nti gavumenti ggwanga lyafiiriddwa ssente zino nga zaagenze bwe zityo. Ne tojja kisanga mu monitor, togenda kisanga mbukedde ku NTV, wabula kenkyogeddeko ne bwe nakipostinze. Wagenda kuyitawo ennaku ntono nnyo mutandika okukyulira mu luvuuvuumu batandika n'okikuba mu mawulire nga babuuza information eyo yali nkinze ntya. Eggwanga bali luutinga kubanga bakimanyi nti bali mu kaseera akasembayo bali mu kuluutinga ggwanga. Y'ensonga lwaki baagala oteekawo ani? Y'ensonga lwaki baagala oteekawo Governor Bank of Uganda. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo awo njagala kuyisaawo obubaka buno bwakwerinda, njagala bugende eri abantu babiri. Ndowooza obiwulidde bulungi ebya General Museveni mutabani we ne kagurupu kaabwe ebikola bye bakola ku bannayuganda kagenderere okubalumya, okuboonoona, okubalemaza, okubateekako obulemu, obuvune, okubateekako ebirowoozo bitajja kuvaawo ebinaabaawo olubeerera. Naye nno bino byebikolobero ketuyensona naddala byetaagira ddala ICC era kwesinzira okusimba Nakakongo naga nti Museveni generali akwatibwe avunaanibwe abitebye mutabani we ne kagurupu kaabwe kubanga ate obubirizi bususse bwebwandikomye bulala nnyo era nga alina okubanga akangavulwa ebikolobero byakoze abisasulire abantu abo bakozeko ebikolo bafune obwenkanya kubanga abibakozeko nga tebeyagalidde.